gye basosokola yeyo okwatakinga abantu nti bayimbi nti baki balaasi ate ne bagamba nti bannange kyetusookeddeko tukutte ekyenyanja ekinene kikino nga kirimo even more than what they were saying to have hated about Nuupu. Bye beekoze wali byabadde bibi nnyo n'okusinga bye bagamba bye badduse. So kwegamba ekyo kitegeeza musajja ayogeredde awo eriiso ly'omukulu awadduka lawe walaba persistence ne consistency eri munnabyabufuzi. Bw'obanga ekintu ogamba obufuzi oba okuva mu kyobaddemu oyingira ekirala ng'olina ofiisi mw'otudde ku lw'ekibiina kiri ya ofiisi ogireka n'oddayo eri abalonzi n'obagamba bannange mwannonda wano nga ndi NUP naye kaakati nafuuse wa kibiina kino obwo bwe bwesimbu olidde kaakati awo n'oddayo abalonzi n'obawa omukisa oba okusalawo oba baagala okukiikirirwa omuntu alina endowooza eyiyo kuba kono tetuliiwo ku lwaffe tuliwo ku lw'abalonzi nti abantu b'emukono nze bansindika wano baali baagala kukiikirirwa muntu w'NUP ekiraba olunaku lw'eŋŋamba nina eddembe lyange NUP si kyakwagadde ngenze wano mba nina okuzaayo ekifo ky'abantu b'emukono nenziramu nembasaba nembagamba bannange kati nafuuse wa kibiina kino munzizaayo mu paalamenti bwe bakkiriza nenzija wano bwe batakkiriza nesibasala ki nsawo ate constitution twakigonzaamu ennaku zino ne tugamba waliwo omwaka guli ogusembayo ogw'omuntu asobola okukola ki okukyuka naye wakati wano oli under strict requirement okukiikirira abalonzi nga bwe bakulonda so kakati ekyo kyokka nze kyendabamu ng'ekitali kyaki kya bwenkanya naye ekyobwenkanya nti omuntu waddembe okola ekibiina kyebyobufuzi ne banne bwe bakkiriziganya nabo ebikikwatako eby'omunda bye simanyi kubanga manyi Mabika alina ekibiina kye bayita SDP Bwanika alina kye bayita PDP ate yo wa Nuupu wano ani omulala kugamba engeri gye beegatta musibitegeera oba bo babitegeera kati bali nabo besimbawo ku bwa pulezidenti nga we bagwa kati bazze nono gamba oluusi ngenda nembuuza nti oba nze sibitegeera ng'ennaku zino natandika okubeera omunafunafu mu byobufuzi kubanga nze ndabanga abantu abakuŋŋaanya nze for the first time wendabye omuntu ng'asayininga nti gundi asayininga omuzannyi mu political patent gundi asayininga gundi ajja amuwagire fango nisimanyi gamba byonna bineewuunyisa naye bandaffe baleeseeyo enkola ya politics empya nti enkola ya politics wa opposition alwanisa opposition eyo nayo ki mpya bakati olaba tubadde wano nga fena tugamba banaye tukuŋŋaane ng'aba opposition fena ng'aba member ba parliament twogere ku feeti ya Dr. Kizza Besigye naye n'abantu baffe abalala bangi nabadde mu kkomera n'ensanga abantu bangi nnyo kwegamba kooti marshal kati esinganeka n'akakooti ka meeya ka KCCA ekamenyeewo manyi luli akakooti ka KCCA ako ke kabadde kasinga n'okuba n'abasiba abangi eruzira kati kooti maaso sebe ekyo ekitiibwa yakyeddiza abantu baffe bangi bavundira luzira wali ku kooti gye basalawo edda nterina buyinza kuyingira mu nsonga z'abantu baki ba bulijjo kakati bwe tugamba ntukuŋŋaane mu ekyo gwe nga tojja naffe kakati tetumanya woosambira ate nga ffe abamu tukkiriza nti mu Uganda mulimu sayidi bbiri ne bw'oba wa kibiina ki ne bw'oba wa kibiina ki at the end of the day mu Uganda mulimu sayidi bbiri eyabayagala status quo esigalewo n'abakooye eyo embeera era nga bakolerera eyo embeera ekole ki eveewo tewaliwo ya wakati awo so olina okusalawo ng'oyingira ebyobufuzi sayidi kweza ebbiri ogenda kubaawa naye tosalawo mu kwogera bwogezi ebikolwa byo bye bikulaga nti nno ne gwe bw'ojja n'okola omukolo omunene ennyo n'oguvaako nga toyogeddeeyo kizibu kyonna ku bali mu buyinza kye bakola
naye nga ogenze ku bantu n'ogenda ne mu biri personal n'ogenda ne mu kuwaayiriza kwegamba oyo politics kika kipya era nesunze okukirabako. Abantu bagamba nti Nambooze era amaze ebbanga atambula ne Mwami Mpuuga era mu byobufuzi bino bingi mwabeeranga mwenna ku luno nga tebakulabye wadde okukyalako olabye bigenda mu maaso. Ne bwe baali mpise saaligenze kubanga bino si byakwerimba, waliwo byenzikiririza. Omanyi bannabyabufuzi ekibatambuliza awamu sigamba mbu beeyagala ku bya feesi. Bannabyabufuzi ekibatambuliza awamu kubeera nanzikirizeemu ku byobufuzi, to expound the same ideology. Kasita omuntu mwawukanya endowooza y'ebyobufuzi nga mwawukana saate si musango sina lutalo. Nze ndi wa NUP, banange nabo be bansookayo era be bansikiriza n'okusikiriza, in particular Oweekitiibwa Sseggona naye era nga Mwami Mpuuga ajuliriza ne batunnyonnyola ensonga lwaki mu kiseera kino naffe bannabyabufuzi abakulu twali tusaanidde okuyimirira emabega wa Honorable Ssentamu Kyagulanyi olw'okuleeta amaanyi amajja mu struggle, era ebigambo ebyo bye baatugamba ne tubigula era ffe kwe tukyayimiridde. Kakati bannaffe bwe baali babivaako, Mwami Mpuuga bwe yali abivaako, nsonga zaali ziri ku ye nga muntu era twafuna omukisa ne tutuula ne tuzoogerako. Nze bampita mu ngeri ey'enjawulo ng'omuntu ali siniya, ne ntuula mu miitingi eyo ne twennyonnyolegana era ne tuvaamu nga tukkiriziganyiza. Mu butuufu waliwo n'omuntu omu yali agezaako okugamba Mpuuga ajja kuva wano ebyo abiveeko. Mpuuga n'amugamba nti sirika mangu gwe nambeshe, nze sirina maanyi gasinga kibiina kya byabufuzi. In fact mwabalala mwenna mugende bino ebintu mubiturekere, nze vice president ne president wange ne twesika mikono ne tuva wali nga tukkiriziganyiza tino ye plan era nze awo wenkyali. So tewaaliyo nsonga yonna ekwata nti nno oba ekibiina mu constitution yakyo kigamba nti tweyisa bwe kiti nti munnaffe kye yagamba nti ekyo mu constitution y'ekibiina sikkiriziganyiza nakyo. By the way nga tulina mu mbeera yakutereeza ssemateeka wa kibiina nga kitegeeza nti wabaawo n'omuntu alina any ideological point gy'atakkiriziganya nayo mu process eno ey'okukyusa ssemateeka waddembe okukola ki okugireeta nayo neetereera. Kakati era kyemuva mulaba n'abaakubye bendera ze nalabye zabadde mu kifaananyi kya muntu oyo. Politics nasembayo mulaba ku Obote ye yalina enkola ey'okuba akatweke mu bitengi n'abiwa abantu. So ffe twamanyira politics atakulembeza nti nno bantu baki tugamba ensonga ezitube ezatugatta zizino nti Uganda ekulemberwa bubi, nti abakulembera Uganda bava dda ku nkola ya ssemateeka, nti tulina obuvunaanyizibwa buli omu okusooka okweresa ebibye, tugatte amaanyi tugende tusooke tweterereze eggwanga lyaffe, like nti our nation, our country is under captivity. Now we have a duty and obligation ekintu mwe tuinvestinze obuvubuka bwaffe bwonna ffe abamu ne bannanga abo, obuvubuka bwaffe bwonna tubinvestinze mu kintu kino nga tugamba Uganda tulina okulaba ng'eddayo ku musingi constitutionalism, rule of law and democracy tubiteeke wano mu Uganda. Era ekyo kye twasituka okulwanirira. Kakati gwe bw'ova ku ekyo n'otandika okulwanira ebirala, nze munange gw'oba onvuddeko si nze mba nkuvuddeko, gw'oba onvuddemu si nze mba nkuvuddemu. So nze munsaasire omuntu wange okunvaamu, muleke gamba mbu nze namuvaako. In fact nandeka gye yantwala. Ekisinde kino kirina olugendo kiruwa Democratic Alliance olugendo oba yafudde yatandise simanyi
ka nze buli muntu yenna agamba nti alwanirira butebenkevu mwagaliza miki mirembe naye obuuza nti bano bazze ku representinga ani gwe walabye bayogeddeko ku bintu ebyeggwanga kiringa ng'ekigamba nti obuzibu bwabwe buli ku muntu gwe bayita Kyagulanyi in particular ne NUP ni Geno kakati eyo bweba ye mission tebagenda kusobola kubanga tebasobola kusuula kibiina ky'abantu abantu bokka be basobola okwesuulira ekibiina kyabwe olidde so omulimu gwe beewadde gwoba otunuulira balina eddembe ly'okwegatta ekyo kye baakoze kiri alaali naye kyembuuza ekiri alaamu kwe kukola ekibiina ng'ogiridde muntu nze nawulidde boogera ku muntu nawulidde nga bwe boogera ku bangi nga baba boogera ku Nuupu eyo bweba ye missoni yaabwe eyo tejja kusoboka era bagenda kugwa mangu naye bwe banaakyusa era mbawa amagezi baali badde bakyusa mangu ne badda ku bizibu ebiruma eggwanga naye gwe bw'obanga omukono ogumu gusonga mu kintu nti kikyamu ate omukono omulala nga guwerokaminga n'ekisinga nawo ffe tetubeerangako na Kyagulanyi nti twamwendosinga nga muyimbi tweyendosinga munnabyabufuzi munnaffe omukulembeze eyasobola okutrattractingira a particular generation of Ugandans n'abakkirizisa nti nabo balina role to play in the liberation of their country. It's just so happened nti omuntu oya omulimu gwe gwa buyimbi nganze bwe ndi munnamawulire naye bw'ogenda ku muntu ng'omunoonyezaayo lwagamba mbuno onoonya mirror image effect ku Kyagulanyi by the way si kituufu si buli muyimbi yenna nti alinga Kyagulanyi si buli muyimbi yenna nti alinga Kyagulanyi kubanga nze kyemanyi mu politics naddala ow'obukuusa bagamba if you want to fight someone if you read the 48 laws of power they say if you want someone to fight somebody you create a mirror image effect on him like bw'olaba kapa n'ogiterawo endabirwamu bwe yerabamu netandika okwerwanyisa that you fight your image kyebaagala but I think Kyagulanyi is not like good for all intent and purpose. Kyagulanyi n'omusayiningi banjawulo naye nga bwegambye mu Nuupu eyo waliyo omuntu abantu betwalonze okwogera